abayizi ba senior eyokuna lunaku lwa Monday wiiki ejja batandika ebibuuzo olwaleero balina briefing. Abayizi omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala basangiddwa mu lodge nga beekisa empiki. Amanya Muzukwala Haji Abdul Mshafi Kulwanga kano kaffe abakamanyi wosuzeeyo tyeyo mwana tukasubye nti buli kibi kitambula bulungi zuuku soya atannazuukuka okulaba nga ate agenda okulaba nga anoonya ekigulira magala eddiba ng'onoonya ekigulira magala eddiba ejjamba buli omu yeetaaga mwana to essaawa eno ana ab'obuwala abo beetaaga jjamba ate obutatuyisaamu mu maaso. Nkuleetedde emboozi ku makya tuba n'emboozi yaffe ebeera enyovu olwaliro okuleetedde emboozi ey'abaana ba senior 4 babiri abasangiddwa mu looje Jinja nga mwana tubeekisa mpiki baba beekulisa miggo gy'abasomesa omanyi briefing weetuuka olunaku lwa briefing abaana babeera bafuuse badaddu teri musomesa amukoonako anti abeera candidate. Bano basobodde okubeera nga basangibwa era poliisi mangu ddala nesobola okubeera nga ebingira mu poliisi ya Kira Region Police Spokesperson bw'ati amanyikidde nga Mr. James Mubi yasobodde okubeera nga ate bw'ati avaayo n'agamba nti ekyamaze babiri bantu twasobodde okubeera nga tubakwata era nitusobola okubeera nga tababuuza kajejjejjo ebibuuzo era nitukikakasa nti bo baagalana era ne ku ssomero babaddeyo naye ng'ekyamazima ebyebukulu bali mu wuuwi woowe. Essomero lino lye tutagenda kubeera nga tuwatuukiriza amannya lisangibwa wali eri Walukuba mu Masese Division Jinja City era abaana mwana ow'obuwala n'ow'obulenzi wamu ne bazadde baabwe gattako abasomesa abakulira essomero lino basobodde okubeera nga bwe tebayitibwa ku poliisi okulaba nga ate ensonga zino eno bazituulamu ababiri bano eno babakoledde ki kubanga ekyebuuzibwa omwana ow'obulenzi yeesabise omwana ow'obuwala yabaze safe days. Ababiri bano basobodde okubeera nga poliisi ebata ate basobole okubeera nga olunaku lwaleero beetaba mu briefing ku ssomero ate ku Monday batandike ebibuuzo byabwe. Mwana twe banaamaliriza ebibuuzo twesunga embaga kubanga baneeno olugendo lw'okusoma lutono. Omukama kunkomere agonno genkuleetedde olunaku lwaleero amakya g'olwaleero Linda Malaksa mukaaga wenkuleetera gali amayitirivu tuwira Fic Media tuli mu kulaba nga tunoonya ebikozesebwa ngoye ez'okwoyo okwambala mwana tuwaliwo azeetaaga ziri mu bwetaavu ebitabo makalaamu penso byonna mubire nga mbituwa ebintu bino tugenda bituusa ku bantu abali mu bifo by'ejjinja eyo mu Busoga mu Kaala akamanyikiddwa nga mu Budondo tugenda okubeera nga tetugenda okulaba nga munnanga abantu batuusaako ebintu bino kuba babyetaaga. Ebisenga kwa kuna mesi mnatu 7599347 tukoma okukwata ebintu ngina kusomesa 2 omwezi ogwa Novemba. Mukama kunkomera.